wagendako ku UPRS eyina emisango egikutwalaganya olwaleero abayimbi abasinga mu video nemuwa UPRS ng'ekyo ekimu ku kisibe music industry nanjera naera newe nagendayo nga nine ngambetangako obuyambi era tebanyamba wanjiyogera newe nagendayo nga mbagalako buyambi era tebanyamba so bannange njagala twebereremu ffenna ng'abayimbi ekibiina kiri corrupt ekibiina tukiddeko nze bulamu bwange sifunangako yadde bibiri ku UPRS sifunangako yadde bibiri ku DIMAC nagendayo nesazaamu contract yange engeramu SMS 1 naye era bambuzabuza bano abatujjako ennyimba nga tukuba amasimu ennyimba zaffe zibeera mu callback tunes buli luyimba balukikyaginga siringi 6 omwezi abantu abo batuwagira babuuliriza ennyimba zaffe ne bano abantu tebatuwa ssente tebatuwa royalties okolaba omuyimbi nga Red Banton nga Kafeero nga basudde abaana be babonaabona kyokka nga bino bye bandifunyemu ennyimba za Kafeero paka kati bakyazi downloading teri mwana wafuna yadde 10 abali eyo mu office tebayimbanga nako bali mufuna sente waki ffe abayimbi gavumenti tetuwa amaanyi oba netuwa equipments bino ebintu nga umaye ebicollectingira kyogamba ekizibu ekisinga okubeera eri ku bayimbi kyekizibu ekisinga kankubulireko buli luyimba lwaffe lwebazanya ku radio stations bagenda ne balusolooza radio stations ebawa sente balina ne playlist babirecordinga nti bazanye kamenye emirundi 15 olunaku bamuzanye wano emirundi 2 they collect that money kisekeera so we don't get the money kyobola abayimbi baffe bagenda kuvaako obalabe nga babonaabona nga tebalina kyakulya nga enjala ebaluma nga kyakuswazibwa kisekeera yes muntu babakazeeko nti abayimbi kundia respect yaffefe naye nga tukola sente nyingi tuyingiza sente yes waki omuyimbi wagula emmotoka bagamba mbu omuyimbi oyo mbwe emmotoka yagipangisiza oba yagyewoze nga ate muyimbi ngagwe omukulembeze lwaki omusubuzi wagigula tebagamba nti omusubuzi lwaki sente yazijjeewa yes naye nga tukola sente nyingi mwana kyetaagako naffe ne tufunayo ku bayimbi nga balina ebizimbe mu Kampala gonna gwo mulimu yes ojja ku UPRS bizibu ki ebirala bye muyina abayimbi ebizibu by'abayimbi bingi nnyo tosobola bimalayo naye byonna ebisinga obungi tubikwasa bode emu etuyamba omugaso gwa gavumenti ogusinga obukulu kwe kukolektinga sente zaffe abantu kuva mu musolo nezituddiza mu ritaani mu nguudo muki kati naffe yeno collecting society gye tubadde tuyina ng'abayimbi erina okutuddiza mu ritaani naye yo tetuddiza abayimbi mwe mwennyini abatono abazze wano era waliwo bannamu abawakanya ekibiina kyammwe ekyawuma bakakasa mutya Kalifa omanyi buli ideology ebeerako n'abagiwakanya era bw'otafuna muntu akuwakanya mu nsi manya ideology ey'omufu olina okubeerako n'abantu abaresistinga but good of it all abantu abasinga bali behind we for example ba Chameleon Bebe Cool Bobby Wine ba legends betuyina mu industry ba Silver Kyagulanyi bani bonna bali behind we era ba Misa Kisemakula bonna baagala our forum to go again maaso because they believe balabyeko and they believe in what we are doing and our perspectives engeri gye tulabamu ebintu bino so batukiriza they ordain us Victor ennaku ezitali zaabawala nnyo mugenda sisinkana omukulembeze ekyankwanzi gwe weetegese mugamba ki era ekitusinkanya omukulembeze oba kusinkana mukulembeze kyonna tuyina ebizibu byaffe ng'abamiziki abantu abali mu industry no tuyina ebizibu byaffe tuyina we cannot deny that he is the president of this country right now leaving all our political affiliations but he is still the president so bino tugenda bise ebbali tusooke tugende ate tununule bino ebikola ki okitegeera so kati tugenda tumubuulire ensonga zaffe tu expressing ennaku yaffe tumubuulire engeri gy'alina okutereezaamu industry eno gye batatunuulidde tukimanyi bulizi we mwena agendayo muyina okuvaayo kona akasente motive yaffe si kufuna sente our motive is never to get money motive yaffe esinga kutereeza industry eno kukera kumacha cause we make money ffe tukuba enjimba zaffe ku YouTube tulina ofunako sente ku iTunes tulina ofunako sente ku callback tunes tulina ofunako sente
bingi nnyo mushozi tufunamu ssente, corporate companies zituwa ssente, so twagala tufune alignment ennungi nga ssente zaffe ozicollectinga ku YouTube n'ozicollectinga ku callback tunes zituuka ku muyimbi. Ffe tetwagala kyakati kuba ne wanampa obukadde 10 era bujja kuggwaawo. Naye our business is worth it and it can save billions of Ugandans. Oli wa people power yewa NRM mugenda kukwatagana mutya? Kino kankikugambe kati. I'm dealing with the government, si dealing na political parties. Oshegera. Nze saawa eno bwemba nze ndi wa people power ng'omuntu personally. Naye right now the governing body is the NRM. Era ye pukulembeze w'eggwanga. So buli kimu era ne bankwata amateeka gege gankwata. People power abato giriddemu lukwe ekulemberwa Bobi Wine muyimbi munno. Kuno si kulyamu lukwe mu people power. Kati kankubulireko. Being it oba Bobi Wine is my friend. Ate nange ndi mu people power. Naye tekijjaawo nti saawa eno tutambulira mu government ekulibwa Mwami Museveni. Our political affiliations zijja kujja mu 2021 nga tumaze nga tulaga okwemulugunya kwaffe ku bitali bituufu ebibadde bigenda mu maaso. But right now we need to work with the government eriko cause twetaaga enguudo ennungi, abaana baffe beetaaga okulya, buli kimu kyetaaga okutambula, and it's the government erina poliisi erina parliament erina buli kimu. We need to work with the government, not the political party. NRM si erulinga Uganda, ekirulinga Uganda it's the government. Just because alulinga Uganda we NRM abawagizi bagenda kifuna batya era nabakolera kyogamba kati abantu balekerawo okukolera government because ya NRM aba people power. No. We need to work with the government which is in body. We leave alone our political affiliations. Oli waba akoze nga asomye nga afune omulimu mu government agenda akole balagano gikolera lwakwange kulirwa president. No. Tulina okureasoning at least mature then ebitu ensonga netuzirabanga abantu abakulu ate n'akalulu si lutalo kuno okulonda kwa ddembe buli omu alina political choice ye ng'omuntu wa people power alonde kyayagala mu mirembe. It's a peaceful election, not si kulwanagana. We are not fighting anyone. Tewali yali atutegera. This is not a war. We just peacefully, yes. Era ne mu